nansiibula yampayo 2,000 transport nenga mbu transport yantwala ewaka 10,000 mmeka wobalabalamu awo outing yasaasaanyawo mmeka eyinza oba yasaasaanyawo 5,000 n'ebbiri nga zikweziri zeyakuwa so mu kusipendinga yakulisa ku ssente ze10,000 z'engeezi kwaŋŋambira ekigambo ekyo ekyokumpasa n'ogamba akookya ebbiri anjokya ebbiri muleka agenda nga ngomawo banaye nga ndi munyiivu neŋŋamba she omuntu wakamulaba leero bw'omugamba kumuwasambaga natuukawo nga nkimanyi tebusobola kudda kubanga nfunye ono tugenda ku musaayi Katonda yamponya emyaka gyonna era ndi mulamu nze namugamba kimu tewali mulwadde naye tuzze kwekebeza nze ndi mulamu saamuddamu mbu ate oli muleka namugamba ffenna tuli balamu basooka kubuuza ni ggwe oba ye basooka kubuuza ggwe basooka kubuuza ye kuba abakyala babasaasira nnyo balowooza ffe balwadde balowooza abasajja be balwadde era yagamba gwe basooka n'agamba nti ono mulekera wano nendaba omutima nga mukama wange gwe kagonjagala Yesu kati ng'emabega nali nasaba mukama nti nze sagala boyfriend njagala husband bw'ate nfune boyfriend tubeerawo myaka 3 wedde ndi mukulu waliwo emyaka nga teweetaaga boyfriend you need a husband waliwo emyaka nga tozeetaaga boyfriend olina emyaka 27 boyfriend waaki bw'okoonyeeko nga bangi olina emyaka 27 sooka okattaanyaako olina emyaka 27 olina emyaka 34 40 boyfriend waaki obwo obudde tobulina obwokubeera ne boyfriend mwaka kwetegeera simanya tutambule omwina bingi ebyokukolako kati nga nze nasaba mukama so boyfriend anakoma ku myaka ng'emi at least 2 olwo oba tomanyi kyoliko yaw abalokole nembabuuza abo benasobolanga nti Katonda awonya musujja mutegedde gye banzaala mutegedde amalo gye namiranga amaddagala mulabye ku mpapula ze mulabye kati nze munsalira musango ki sirina kyenina abo waliwo gwe nagamba muntwale waakiri oba susu gwe muba mukebera oba mumukubeko empiso nze banzikayo obunyama nze bakebera ekikuta simanyi nange sirimu gye yalaga simulina neŋŋamba mugama sirisa buli ayogera kati byampisanga omukambwe kati mu kiseera ekyo ako tekaakuliimu wano naawe ogambira obumpi nga tebanagamba genda mu musaayi tekyakuliimu oba wali mugumu ti omusajja yawona nali nzikiriza nti Katonda akola ki awonye kubanga n'oyo omukyala gye namusanga namugamba naye mwami oli nga alina byaŋŋambagamba naye tolooza si mulwadde kubajjukira namulabira wuwe naŋŋamba aida gwe tokkiriza nti Katonda akola kati naye nanyongeramu okukkiriza okwe naye ate munne inaŋŋamba nga twambuka gwe tokkiriza nebyamusumba Faith omusajja wuyo agamba yalwala sirimu yazaalibwa naye wajja okufumbira omusajja bantu balimba obujulizi abalokole otuuke yakusiiga sirimu wejjusa ate nange nendaba wammaati neŋŋamba awo nentandika ofunamu kaddawuti awo nemukyawamu naye nga tamanyi nti nnamukoze eki era kyobula nze mbagamba mwenna abali ku mukutu tokkiriza nnyo long relationship soka ogibuuze Katonda kuba nze namala emyaka 8 n'omuntu asoma ate naakomawo nga mmalidde emyaka 8 gwe toli serious nkulinze 8 years and you're saying serious I'm not serious how obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma
wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne technologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, tumaniriza mwenna aleba Unique Media, mwenna abagyekuumirako, mwenna abalabira mu nsi ez'enjawulo, tubeebaza era tubagamba nti Mukama abawe omukisa. Samike emanya gange Roland Selima ku kamera yaliko okulaba nga ate buli kimu okifuna nga wulina okukifuna. Olunaku olwaleero gw'olaba ku set si mupya, bamuyita Pastor Kawuki. Sidda mu nnaku, si mupya ku channel eno, era nga story ye kimanyi mwagiwulira bulungi. Gwatannagiraba asobola okuddayo emabega awo ku vidiyo ez'enjawulo ze twakola, episode ziringa ndowooza 5, so osobola okugenda n'okiraba emboozi ye. Nzibumu okukkiriza naddala nga ebintu obirabira mu mbeera ya bulijjo, embeera ey'omubiri. Omuntu wagamba nti yawona siriimu, oyinza okitunulamu naddala abasawo n'obalamu bye mwasoma mu kibiina nezi experiment ze mwakola ebiba bagamba nga tekikola tekigatta, awo tojja kukkiriza bingi. Omuntu wagamba nti baamusuula mu kaabuyonjo n'amalamu ennaku 2. Olabira ddala nga era byayogera alinga anyumya firimu ate mbu nga toyi yajjula segedi. So alina we yagambiranga ng'omukulu ani Pawulo ng'ajja n'akola emirimu gye muye ng'ali munda. So osobola n'oziraba stories kweziri, obujulizi obwo kwebuli. Songa kitweta obujulizi bwe buti kuzzaamu gwe muntu aba oli awo ayita mu mbeera y'emu nti kisoboka Mukama asobola okujja yonna
gy'oli obulamu bukyalina essuubi, toggwamu ssuubi, saba Katonda era mukkirize ajja kubeera ng'akuyamba. Tumirako bonna abo ababeerako nga balindidde kye tugenda okuba nga tuleeta. Waliwo omukyala oba mukyala oba mwami Defasi, mwami Roland Defasi, Regina, Pauline, mwenna tubatumiddeko. Sharon yawo bweru naawe tukutumiddeko. Olivia Amsterdam awo tukutumiddeko. In fact Olivia yaŋŋambye yaguddewo business mu Amsterdam awo. Bannayuganda abali musulugale mugulako ebintu ebikwatagana ne zikeeki biki ogenda n'omugulako. Omukyala mulokole gyali eyo. Kale olunaku olwaleero tuzze okulaba nga ate tweyongerayo. We twamaliriza sidda mu kyalo, sidda mu nnaku. Ombuzaabuza ne ŋŋamba sidda mu kyalo. Sidda mu nnaku yali atugambye okuleetera ku mukyala tubeere nga ate kubanga yanyumya obirekawo nga towuliriza ku sayidi ya mukyala obeera toli muntu, toba tokoze justice. Mu Luganda bakiyita bati oba tokoze bwenkanya. Kale sidda mu nnaku njagala osooka obuze ku bantu abo then tulabe engeri gye tugenda batutambuza mu puroguramu ennaku olwaleero. Mbalamusizza mwenna abatulaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mbagaliza emirembe nga mutulaba ate nga muwuliriza. Amiina. Okay, ku sayidi eno maama tubuuzeeko. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda, nsanyuse okubalabako oba obbawuliza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Eddoboozi munaatusonyiwamu naye kyemmanyi mutufuna fe ababiri. Tulina bubiri ate be tulina ku seeti bali basatu. Katwesana tulina osheyalinga akamu. So mba temutufunye bulungi temuyombo. Ma tulinako abantu ababeera kuno abaakajanja. Byonna bye twogedde n'abagamba naye mubaddemu obuleekaano emabega kyokka ng'otuwulidde oba ofa kinensi. Kale njagala osooka otuwa essaala tutandike puroguramu y'olwaleero nga tugitadde emikono gya Mukama. Kale katusabe. Mukama tukwebaza, Katonda wa Ibulayimu jjajjaffe, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo yazuukiza Yesu mu bafu. Mukama olwaleero tuli wano okuweesa kitiibwa nga tujulira nti Mukama bwe watulokola ate wakola ebyamagero ebitakkirizika naye nga wabikola. Mukama olwaleero nga buli kye tugenda okwogera kiteeka mu maaso go, ne bwe ziba nseko zibe nga ziva gy'oli. Mu linnya lya Yesu tugaana emyoyo gitabula giwakanya confusion spirits ezo tuziteeka wansi w'ebigere byaffe mu linnya ly'omwana wa Katonda Yesu Kristo. Tuyita ekisa omwoyo omutukuvu okutumaamira ne kamera zaffe n'abatulaba bonna mu linnya lya Yesu. Amiina. Amiina. JS Medical Hubs bali awo Nansana nga olabye akalanga, enamba ziri mu kalanga ako. Gendayo bakuyambe gwalinamu ebikutawaanya. Then Yoshtek naye oba olinamu ebya kompyuta byonna, oyagala website, oyagala kuzimbira app, byonna genda kweza ennamba ojja kubeera nga ate oyambibwa. Ennamba ezo zesigala ku screen as a unique media. In fact anjala kukiyisa nawo nti oyenna ali eyo nga oyina obujulizi abolowooza nti wandibuwadde, ndikwaba baagala oba obujulizi ng'olina sitori yo gyalo sharinga naye oba oli wala oli bweru eyo oba oli wano naye ng'oli wala nnyo osobola okuyita ku nnamba eyo gyolaba MTN. Osobola okwerekodinga bulungi nga oli tewaleekaana n'otuweereza obujulizi obwo. Tujja kuba tubupuleyinga. Tujja funayo olunaku nga lwetupuleyinga. Olwo olunaku tupuleyinga bujulizi obutusindikiddwa. Obeera ng'osobola okwekwata ne kamera well and good. Obeera ng'osobola okwerekodinga ku WhatsApp
oyo enamba ya MTN gyolaba ku screen right now. Busindike, tetujja bukwatamu yadde, tujja buteekayo nga tetubweditinze nnyo kiri awo, tuweese Mukama ekitiibwa. Kale mukulu sidda mu nnaku we twakoma luli twali tukomye nga ofunye deliverance era mu deliverance eyo ng'ogamba we wabuukabuuka weekanga empale eri wansi era koola abazungu tewabaganya kumalako badduka service era abantu bonna ne badduka mu church n'ogamba nti balosiba empale wadduka emisinde paka lwali lusozi Prayer Mountain agendayo then byewayogera watugamba wali wetugenda otandikira wali wakyawa ekintu kye bayita abakyala olw'ebyo bye bakola ku sayidi eno ndabayo mukyalawo kaakati obwongo bukyuka butya era okyuka kiki ekikuvaako okyuka n'ogana naye nedda ndali nanyiigira bwereere kyenjala osooka onziremu ndyoke ngende ku sayidi y'omukyala. Okay, nali saanyigira bwereere ebyali byanyiiza olwedde byaliwo nga birabika omuntu oyo mugamba awo bimulaga kati nga ndowooza nti abakyala abo either simanyi balowooza nga baana bato bakola ebintu nga tamaze biraba nti ekiddako bakula mu biri ebirowoozo nga bito because biri ebya period byasingira ddala okuleetera okubakyawa era n'ekitiibwa kye nali mbawaala nga nali manyi tebavaamu ebintu bwe bityo so naye gye nakoma okujja nga nfuna deliverance eri spiritual etali physical waliwo deliverance eri eyakuwona sirimu nobawo deliverance eno ey'omwoyo okuwona omwoyo kuba nawo gwali mulwadde apart from omubiri nti gwali mulwadde naye n'omwoyo gwali muki mulwadde so kakati embeera eyo yaliwo naye ne bajja ne baŋŋamba abantu bangi baŋŋamba naye wazaalibwamu weetaaga okufuna omukazi ate ozaala abaana b'obwakatonda olwokuba nti nga nze ndi omu gwe bakuzaala omu so kati ekyo nakyo ne kinzija ku bwongo nti abantu bano bwe baba be bazaala I have to forgive them no basonyiwa because balina okuproducinga abaana gyendi tuzaala abaana nga tuli babiri sijja bazaala nga ndiki tosobola bazaala nga ndi bwomu kyekimu ku byandeetera okubasonyiwa naye nga tekinnajja nasooka kusabirwa nnyo abaweereza kuba bantegeera bye nayitamu nga bikosa nnyo obulamu so tuvulaba kati omukyala mulina waali wano nga bw'okyogedde kati omukyala y'omusangawa omukyala musanga wano mu Uganda kuba tuli mu Uganda wabula musanga era mu mbeera eno yakuweereza mu kyaki si yali mu kyaki waffe yali n'ekkanisa eyaabwe gyasabira nga bagiyita Rema Steera najja Nankumbi so nange nali ngenze mu buweereza si mu kkanisa yaabwe naye mu kyaki endala neighborhood ng'ezaabwe gye ziri so gye namulabira naye saamulabira kuolwo nze bantwala mu basumba ogenze wa bujulizi kuwa bujulizi bakuyimba kuwa bujulizi deni n'okukulira abasinza kuba ndi muyimba bino byali bintutte kati bwe mulaba yajja azze mu bayimbi kuba naye musinza naye nga bonna nali simumanyi naye nga nze ndo bakulira nga ndi eri mu basumba gye tutuula so ne mulaba kuolwo saamufaako nze ne ŋŋenda kati era kanisa yemu neddamu neetegeka kubanga musumba waayo yali mukwano gwange ngera mpita olw'obujulizi n'okuwona kuba nze nsabira nnyo abantu okuwona deliverance
ey'okuwona endwadde kati ebimu ku bintu azisa Katonda ono w'amaanyi mulaga mu bantu so era kwolwo wayitawo era ebbanga n'addamu n'ajja naye yali mukwano gwa kkanisa eyo mu Sinza mu Lubaga division era ne mulaba I think kwolwo era saamugamba kigambo kubanga sikirina naye nga mulabye so walito kirina naye nga amaaso ge kugamba nali mulaba tusooka labisa maaso notya namulaba notya lwaki natya waliwo omuwala yali ku Nansana eno no baŋŋaanyo seka waliwo omuwala yali Nansana eno kanisa baali bagita Light the Old Church by then ne kati bagita Worship House Nansana Nansana eya Pastor Wilson Bugembe kati baali bagita basooka giyita ki Light the World Church kati bagita nga bakyali wansi ne bajja ne batuuka waggulu wano kati bagita Worship House bagikyusa erinnya bagikyusa dda naye nga wansi akagambo kasigalayo eri ne kati ekinene kiri Worship House kati omuwala yaŋŋambira ewa Pastor Bugembe awedda yali Asha jukira nze ba Asha nali mbaagala because be bandita mu church nga be nagamba Asha yansanga ku malalo ga maama kakati ne mugamba njagala kukwasa Asha oyo nagamba gokyakula nanziimula nyanjerega nnyo kati byanga ne mugamba nenga nakoma naggwayo bajerega yanjerega nagenda n'omuliro gwange olwokuba nali simanyi ebigambo bisooka bba bembeekereza babalamu amaanyi nasooka mugamba direct njagala kukwasa mbaga nga njagala nnyo saagala bibi mbaga holy marriage holy matrimony so kati nembiviirako ddala kati bakulaga nti oli weewe yanga nti okyakula obumpi yali ategeeza ekyo okukula kwali kwa bumpi sikwaki yali akujerega yanjerega nanyo kati nanziimula bwati amaaso kati nembitira ddala nga bano bazibu noyongera kubiri so kati bwe nalaba omukyalo oyo era saamunyega bigambo naye olwokuba nti omutuufu yali yeye era nasigala mulaba mu bulamu era obw'okuweereza so kati lwali lumu nkomawo yali overnight nali nva Masaka ew'omusumba Mamera Kibaale Miracle Center nga nzera kuweereza mu overnight ew'omusumba oyo Faith era omukyalo ono najja naye nga baategeseewo okuliirako awamu embuzi amatooka amooke byali bityo bingi kati koolo musumba n'agamba nti atalina kyakuwaayo alinaawo omulala ate nga omukyalo ono antudde kumpi olaba awansemberedde gumundi gwakusatu mu kanisa y'emu naye nga tesijasabira so kwawo nange ne mugamba olina ekyokuwaayo kuba nali nina essente ng'e Masaka bampadde ki sente kati natya nemugamba kwata oba tolina kuba yali talinaawo n'omwokyayo nemuwa esente nasooka owa omukazi munsi mbulamu meka namuwa 2,000 namuwa 2 awe wamwoka 2 zo nemuwa 2 akati nawaayo kati nempulira obukoowu nenjagala nga nempumule mu motoka nengenda nempumula naye nga ndese fulasika yange kafulasika katono banteremu ku caayi ngenda olaba ate ono yandeetedde ki caayi ku motoka ng'akonkonye awo nemubuuzaako nemugaba osobola kumpe ku nambayo ate n'agimpa egimperawo mu motoka then neebaka wali alina essimu nali nina akasimu nenteekamu naddayo nebukya ku makya neŋŋenda naye naagenda so nensigala nga nsaba mukama omubala ono mulabe emirundi 3 naye kiki ndabisiza amaaso ga mubiri kati ŋŋenda mu mwoyo naye ng'obujulizi bwo yali yabiwulira nga n'oyo omukyalo oyo yennyini atukyaza Faith abumanyi amanyi nali mulwadde abamanyi kati ebyo byajja binnyonnyola bamuga nti oba teyawona abalamuga nti ebyo bibye eŋŋamba bibyo kati yali abimanyi nga yabiwulira baali bampulira dda naye nga tebandabangako kati laba bwenzijjanga ekikemo gye bali ate batuukamu ne bandaba so akati awo nenzirayo lumu e Masaka ew'amamere omusumba Mamera
kuba nali ngendayo taata wange yanzaala bamu ku bataata abanzaala Musumba Mamera kati bwe nzirayo lumu mba neebase Musumba Mamera nga abantu waliyo embaga eya mutabani we nga ngenze kuyimba ku mbaga mba neebase ekiro nendaba omukyalo oyo ng'ajja wendi ng'afukamira ng'afukamira ng'ampa ekikopo ng'afukamira bw'ati naye nga sinamugamba ku kigambo nti nkwagala wayisewo n'ebbanga kati bw'afukamira naye nkerenkera namukubira esimu naye sigikubangako kuva lwe yagimpa ne mukubira muga njala nkulabe Kampala bwe nkomawo yes kati lwali lumu ne nkomawo ne mugamba oli ludda wenga 12 nno zalinga 12 zo kumacha bwe nava Masaka na direct kumulaba ne muga njala kulaba nangaba munne ndi waka nengenda ku mulimu tutuka ku mulimu nja kujja mulabe kati ne musange Kampala nga tunoonya akafo we tunaatuula naye nga naye noonya akafo akatali ka buseere kali awo wekatuka gundi nga buli tutuuka njagala ffe ekyokulya kya bbeeyi olwotambula naye andiko nga wali buli wobuuza nga kya bbeeyi nga tetujja tuveewo awo museera nammwe paka lwe twatuuka ku katundu mu kibuga wali onoonya bya mmeka nali njagala kisitete ennyo 13 okitegera genda mu maaso nze obulamu bwange abavuka bagamba bakuula nze tiryankuulako ane wali ate bakuula eki tewaali tewayina kakati netutuka awantu nga waliwo capati naye nga teziyokya ne bagiwoominga namugulira capati emu ne ka mountain dew ka plastic kamu ate nange nenjuzaako ku capati eyo wakati nenayuzaamu netutuula naye ate bwe twatuula naye nemugamba direct mukama yakundaga bati ne bati mali sikubirangako ne mukama yakundaga era kakati njagala kuwasa bwento sina bwe nkozeemu bwe namugamba direct jakuwasa embaga kajukira nti mukubye saawa eyo kuba nali simanyi bigambo biwaana bakyala era munnange bwati esebo kati awe twava naye era tiyakkiriza nga yalina bayagala olwo yakuddamu atyawo njagala ansa yawo yanziramu yaŋŋamba gonsanze mbu musanze agenda Ntebe ate nga nze simanya ndiluddawa Kampala kwegamba temukwatagana tetukwatagana nako nga ne beyasaba tisiriimu nga yina lisiti ye era yalinayo omusajja nga tesumaki yali ayagala musajja muwanvu yali ayagala musajja muwanvu gwali mumpi ng'ali mumpi yali ayagala musajja mugagga nga nze sinayo ng'oli mwavu kati ekyo kimu ekyokubiri nze kyeyali ayagala kimu mpozi mbu buddugavu wali ogwayo nali ngwa mu baddugavu kati nga ne muddugavu nga tayagala mweru nga ggwe ekyo kyaki kale kati olugendo lwali luwanvu nnyo kale mbadde gyalafuna puyambe eyo wali watugamba nti baali bakutuuka wano nnyo nti ekibuuzo ekyo infact waliwo ne yakibuuza mu comments awo nti kati yafuna atya omukyala wabanga ate so ekyo kinyonyodde kyayita mu kusabira yes maama wali odda Ntebe ono akutte Kampala road adda yali ku Jinja road temukwataganirako ddala bikyuka bitya mukwatagane mugende ku lugendo lumu olunaku olwo ekiro kyagambye kyeyajja ku ssaawa 12 nze ndudde mu church nga bansabira ebyobufumbo naye kwolwo olunaku nange nga mbyogera pasita bansabire naye ngera balaba siri serious naye kweyo Sande nagende wa pasita sabisinga ewedde nimwe naye pasita nga nkooyo okubeera nze nzekka nkooyo beera nzekka nga mbikooye bikooyeka
lwakuba abantu teboogera mazima beekaza manyi obeera ku kyaki nga muli bangi naye engeri gye ngenda mu discussion yange noono gwe kati engeri gy'ogenda okutuwulirizaamu obuwuliriza kantu kano kankeeteekeko munzikirize okuggyako nga tulina kyetukwetaasizza naye yoono egenda kati kunnyumira nnyo kale lwakuba nti abantu abasinga bwe tuba mu bantu twekaza naye n'emyaka gy'otuuka oba oli mwami oba oli mukyala nogaa naye nedda kale nga oba mu bantu balaga kiri fine newembeera nzekka bodda mu nnyumba yo oba ewaka ewammwe nenogaa naye nedda nabaaki kati ekyekiro nagamba pasita wange ensumba nsabira nkoyo okubeera nzekka nansabira kati bwe yansabira nezeyo neŋŋamba bannange nti pasita wange ansabidde essaala emyaka gyonna naye yaleero ngiwulira olwo ono wagamba oli wagamba olwo agenda kujja ntuukawo wajjira enkeera nga tannajja yali sande kati nga ngenda mu miitinga ku maani ng'akasimu yakakubye yatannakakuba awo yatannakakuba mpu njala kulaba nkeera okay kati pasita nansabira neŋŋamba abakwano gwange ku kyaki nti bukyanga pasita ansabira essaala ya leero ngiwulidde newe naddayo waka nenfukamira ku kitanda kyange neŋŋamba mukama essaala pasita gyansabidde ennyongero ginyweza mu musaayi gwe ekitegeeza omuntu wakusabira chances are high essaala oyinza ogiwulira olumu kuba waliwo abasaba tolina kyowulidde kati neneebaka tulotwange kati ku makya esimu evuga tututu ngamba ani nankedde tewalina namba ye mpozi wamuwa yiyo nze namuwa yange nga nkubira halo mukama yeebazibwa ntegeddeko nze sekutegedde nanyinyonnyola nze pasita gwe alabe wa musumba Faith eyakuwa ebbiri nangamba njagala kulaba ku ssaawa ezo 12 zekaze tezinabera na bulungi 12 nemugamba nze naye nkyebase naye nze nva waka ku mulimu ntuukawo ssaawa 2 ologobeera wa oli mubazadde nga neepangisiriza nangamba nja kulinda nambuuza okolerako nze nkolera ku nassa era saabifaako nze neŋŋamba oba ŋŋamba ki oba engeri nze wendi muyimbi oba ng'ate ye pasita oba ayinayo olukuŋŋaana oba bwe bite saakifaako olwo gwe mu kyaki okolangaani nze yakulabirangyeyandabira nze mu kyaki yaffe nga nkulira bayimbi worship team leader mubeegayirizi nga mwendi mubabuulira enjiri mubavubuka kale nga eyo nsangayo nnyo wenda mu miitinga ku nasa nemugamba kamala okuteekayo akasawo kange bosi wange wanajja mu katebe kange akasange alowooze wooli neŋŋamba sisita wange waliwo anjagala naye kanzije nemusanga nangamba tufune wetutuula naye nga buli wemutu ajjukira nze ebifo nga mbimanyi naye nga buli womutwala mbu wano si walungi nga baseera nemutwalako ewa layisi mukko womanyi kati namutu ebifo nga 3 naye nze mutima gwange nenkitegeera talina ssente munaku eyasooka n'agamba amanyi ssente nzirina naye kagamba ebyokutubba bwe tutandika sagala kunziba kati kyayi biki naye nga nze mutima nasomye eddambo kyayi ow'Enkumi4 bw'ogamba baseera oli mutuufu teyalina ssente ge mazima teyalina ssente nange kati ewasembe nemugamba wano ewatulema ewasigadde tewali era kyekyamulemezaawo awo nemutwalawo twasanga kyayita najja ne batuwaka novida n'akacyapati n'ayuzaamu wakati naye nga akaagalako ne kanovida ne novida yanywako naye ate sidda mu nnaku wakisussa. Kati 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 ate sidda mu nna
kati ekyasinga okunnyeza ku olwo olunaku ng'omuntu wakamuyita first day akacapati nali sinaba nakkaluma n'agamba munange nze n'ensonga zange ezindeese nange neninda ensonga kubanga nga mu birowoozo byange taliimu sinabyendiko naye nno kankubuulire ffenna ndowooza abakyala be tulina oba abasajja abaami be tulina tebaalimu mu bye twagala 80% n'abo abandaba otunuulira gw'olina kati mu qualities zo wali okula ayinza mukama waba yakuyamba ng'ayinako 3 oba 4 gwegendera awo oli wa mukisa abasinga abafaika bayinako 1 2 ebirala ne tubyesonyiwa tugowaayi kasita ategeera kasita amanyi Katonda ebirala tunaagendera eyo kati bwe tutuula nga twakatuula bwe tutya kacapati sinakalya ano vida nyoddeko emirongo egi naŋŋamba nno nnyabo nze nina ensonga zange zindeese nga ŋŋamba nina emikwano mingi naye njagala obeera mukwano gwange ŋŋamba ekyo kiri fayini mu mutima gwange kyava ŋŋamba njagala kuwasa obeere mukyala wange olw'ennyini obeere maama w'abaana bange nanyiiga naŋŋamba sekamu mu mutima neŋŋamba nseke ki yagamba sekamu yagamba nga tosekamu kati yegalooza bisanyusa byaŋŋambye binsanyudde kumbe nnyiize ne mugamba mukwano zo nsanze ŋŋenda eri naye ng'ogenda eri akakoogedde ali ku Entebbe Road ng'oli ku Jinja Road Jinja nga tebikwatagana ne mugamba nenze mpaayo time neerowooze nansiiba yampayo 2,000 transport nenga mbu transport antwala ewaka 10,000 mmeka wobalabalamu awo outing yasaasaanyawo mmeka eyinza oba yasaasaanyawo 5,000 n'ebbiri nga zikweziri ze yakuwa so mu kusipendinga yakuliisa ku ssente ze10,000 z'engeezi kwaŋŋambira ekigambo ekyo ekyokumpasa n'ogamba akookya 2 anjokya 2 muleka agenda nangomawo banaye nga ndi munyiivu neŋŋamba she omuntu wakamulaba leero bw'omugamba kumuwasa mbaga ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. kubanga nze agenda okujja nga nina omusajja njagala ate nga tukola naye awo musajja mga ayina za apartment ayina ofiisi yeevuga andeetera breakfast ate nampadde 13,000 kacapati ne lanchi nampiikingako nanziza ewaka Saturday nampiikingako nantwalako out kati atuna ngamba okumpasa ewasidda mu nnaku tolabayo out n'obigatagata ng'olabira ddala awunze
ate nga obujulizi bwe nali mpulira kyebalenda okubuuza obujulizi nga wali obumanyi bumanyi mulimu oli sisite yamugamba okyakula olwo olunaku lwe yaŋŋamba ayagala kumpasa nze nabirekawo ku katebe byaŋŋambye twabirekawo awo we twanywera akasoda yaŋŋambye njagala kuwasanze awo nali mbireseewo kubanga olwedde nalina omuntu kati neŋŋamba ono bulaaza atuleke tagenda kunteeka mu bujulizi bwe nti nagaanye ne tubeerawo nga sigaana wali omanyiza obuwobwe amanyi tasirika ate teyeerabira atajjukira buli linnya neŋŋamba mu bagenda okuwaamu obujulizi muweereza wa Mukama sigenda kubeeramu kyekyamukugambisa kankirowoozeeko naye nga sikirowoozezzaako wali omanya nkyayinza okukeera katuuti naye mweyo kyaki mwennyini mweyansanga nga tuli mu process ey'okusinza kwe twali tutegese omwo mwennyini nga tetunaba kutuuka oyo ajje first day balinamu okuliiramu okwawamu ne bayita emikwano kati nange ne bampita kati mwagiramu abakyala nga bannabbi jjukira oli boyfriend muyina ate aweesa ekitiibwa ng'oli alina laavu nga mulokola alina ebigambo ebirungi biwooma byennyini byenneetaaga kyokka ono njagala kukuwasa ne omukyala ne baŋŋamba gwe Mukama agamba ove ku kali yakyogera nga takyogera direct naye omanyi pasita wayimirira ku kituuti n'ayogera ekintu owulira nga bagamba gwe nga wasabira banaakomawo gwe Mukama alina kyagamba olina emputtu naye nga mu butuufu omusajja Mukama gwaŋŋamba oleka sisobola muleka nga ntunuulira byankoledde nga ntunuulira by'ayina ng'omukyala ayina wagenda mwaga amaka kiba kiwene ayina amasomero kitegeeza wali omu naye y'omwagala nali mwagala oba wali omwagalako by'alina nali mwagala ng'ayina nga mwagala kati nga Mukama ndabira ddala tali feeya kuŋŋamba mbu oyo muleke naye ekyampangula oyo omukyala n'asemba agamba Katonda agenda kujja ng'omuliro ogwokya abantu twali bangi mu kanisa omwo naye ng'ekinewusa wasabira oyo ng'adda ku nze tereera Mukama alina kyagamba naye ng'olwedde nange nkimanyi Mukama bujja nga muleke naye nga Mukama muleke abadde ki kasiraba kyaba talina buzibu mulokola asaba mu kyaki muweereza wa Mukama alina buli kyenneetaaga naye ng'alina ekizibu kitya kimu tayatula nti njagala kuwasa omwami tutambula mu prosesi tomanyi gye mudda simanyi gye tuddemu omwaka guweddeko ng'olwo mubuuza tuli ku ki okimubuuza nekiggwera awo ekityo tujja laba tofaayo tujja kulaba wendi kyekitupapya kyekitupapya nange wendi omwaka ne gugwa wali kati ng'emabega nali nasaba Mukama nti nze sagala boyfriend njagala husband bw'ate nfune boyfriend tubeerawo myaka 3 lwedde ndi mukulu waliwo emyaka nga teweetaaga boyfriend you need a husband waliwo emyaka nga tozeetaaga boyfriend olina emyaka 27 boyfriend waaki bookonyeeko nga bangi olina emyaka 27 sooka okattaanyaako olina emyaka 27 olina emyaka 34 40 boyfriend waaki obwo obudde tobulina obwokubeera ne boyfriend mwaka kwetegeera simanya tutambule omwina bingi ebyokukolako kani nga nze nasaba Mukama so boyfriend anakoma ku myaka ng'emi at least 2 olwo oba tomanyi kyoliko 2 boyfriend awo kubanga oba tomanyi nakyosalawo okyalimu n'obuto ate okyayinayokko n'emyaka naye oli mu myaka 29 boyfriend akugamba tumale emyaka 5 oba oyingidde 34 kati awo olina okuzaala mulina okufa abakazi tuggwako akyamazima waliwo wootuuka nga waweddeko ne muyiika windows
kati omwami nengenda nga mwejjako naye tekyali kyangu kyenakola nensenguka wendi naye nkola kimbeera kati mwami sidda munaku wansangira ng'oli mwesazeko naye nga ku mulimu ajja kubanga ku mulimu baali bamumanyi nemwesalasalako ng'olumu mwekweka kati omwami sidda munaku we musisinkanira ye n'akyogera direct luno olunaku agenda okusisinkana nga issue zino weeziri mu bulamu bwo ono ye akiŋŋamba direct ate nekinnyiiza teyakugamba bigambo bye weetaaga wulira ku lunaku olusooka bw'oba ebyo bibasooka tewali wadde kuwaana njagala kuwasa mbaga amangu ago sidde munaku naye yalina omutima gw'otamanyi tobeerangako naye ng'oyagala muwasa oŋŋambye ogaana otya omugamba nti nedda ayinza okuteeka mu bujulizi omugamba kankirowoozeeko naye nga nakirowoozangako wabirekawo n'okukisabira saakisaba kubanga si gwe nali njagala nze nalina lisiti yange ey'ebintu gyenkola ki bimpe ndabe sidda munaku byayinako esookera ddala nze nga saagala musajja mumpi si nti babi naye ndi mumpi ate teyina omumpi tugenda kuzaala kinga neraliikirira nnyo abaana bange nga naawe ali eyo weeraliikirira olina akalisiti obumpi wali awala musajja muwanvu yali mumpi ekyo takirina nga wemugeraageranya n'oli katonda gwaŋŋamba ndeke oli otiikinga ndaba nga yesu talifeya olwo ebintu yesu byatugamba okukola nogana naye mukama ekisooka nga talinamu wadde laavu sidda munaku ebintu byenga byakijaasi kati nga ndaba tetugenda kumakinga ate gwe oyagala ebyokusuutasuuta njagala tubeerawo nga tusekako nga we mubimanyi wamma abakyala abali eyo naye kimwagala ebyo ebintu by'okumala obudde si kumala budde fannange mwagala tayimu ate ne mwagala tukolerere atunakola ddi nga tusiiba mu kuseka era ne katonda agamba ayagala abo abamwagala n'abanyiikira kitegeeza ne mulaavu tunyiikira gwe ng'oli ne bbaawo nyiikira ng'oli ne mukyalawo nyiikira kadi nga sagana musajja ekisima tugenda kwezimba ngaebyo sibyagala nnyo olwedde twezimbe tuli biki mate nyinawo miliyoni 2 tuguleyo akataka mukyalo atobyagala oyagala yakoledde ebibye okujjako ekintu kyali kimu kyokka nga nze saga musajja mweru beepanka nnyo onoosonyiwa otandise ebintu byo nga obuddugavu bwo naye nga abeeru beepanka mbadde sola kireka kiyitewo abeeru beepanka mbuuza kyava kuki nalina boyfriend mu kyaki ng'asoma ne tumala emyaka 8 butwedeetinga 8 n'akomawo n'aŋŋamba nze nkulaba toli siriyasi n'awasa ovako n'enkyawa abeeru watukyawa era kyobula nze mbagamba mwenna abali ku mukutu tokkiriza nnyo long relationship soka ogibuuze katonda kuba nze namala emyaka 8 n'omuntu asoma ate n'akomawo nga mmalidde emyaka 8 bugwe toli serious nkulinze 8 years and you're saying serious. I'm not serious. How? Watukola bubi nnyo musajja gwe. Watukola bubi nnyo musajja gwe. Kati ntuuka mbaako bakwano bange Musumba James ne Sister Maria. Already nga nabo balinga beegayirize nga basaba Mukama abagamba kuoyo omusajja. Musajja oyo si mutuufu kyokka nze ndaba asaba. Musajja oyo si mutuufu.
naye nga nze siwulira ngamba nze nga sirabawo Tolabawo mukyala tewaliwo buzibu awo alina ssente ayogera ku Yesu alayika nga yali ayogera bwogezi ku ki ku Yesu naye ne bagamba tukiteeke mu maaso ga Mukama tuteeke sidda mu nnaku baasabanga Mukama tubikkulire olwo sidda mu nnaku mubagambye bamuteeka mu ssaala musabire wamu naye nga nosaba Mukama naye nga mutima gwa Mukama tokituukiriza baleke basabe nze amanyi kyenja Mukama manyi olina pulaani ennungi eri obulamu bwange we baavangawo anti bo nga basumba we baavangawo nga nze bwenzira mu ssaala nze osaba birala Mukama toli feya omuyombesa ate mumpi nnyo ne mga Mukama nedda tompa oyo ng'olumu sibisabira abali be basaba obumpi bwankyankalanya nnyo nga naawe atulaba Katonda alina kyagamba naye olina naawe kyoliko kakati yali mumpi olaba nakati mumpi ate nga alina olugezigezi yakankwana yambulira yagattako lindako wabala okugamba kyagamba n'omugaako okirowoozeeko ye teyalinda byakirowoozaako yasigala akuba essimu oliwa oli ludda wa ye nga mu Violet ku mulimu gwammwe baŋŋamba abantu abampi balina olujanja bituufu baŋŋamba balina olujanja kati nga weŋŋamba ate onoono nani amugambye nti namukkiriza mu mutima gwange wajja sibinyegako naye nga mu mutima ayogera eŋŋamba yogera wona owetawali sikumanyi naye ekyavaamu Sumba James nga bampita naye lwaki towasidda mu nnaku kyansi n'abakyawa ne mwana Musumba musajja mumpi basi obumpi obwo bwantabula ng'ebirala sibifaako kubanga omubeera abaavu musobola okukola ne mufuna ssente bwe mubeera nga kyonna kisobola okukyuka ekitakyuka bumpi bukyuka nakati oyo Musumba James n'aŋŋamba obuwanvu babulya abawanvu b'obadde nabo bakuwadde ki kyankwatako nno ku mutima obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kugamba kyayingira mu mutima ne kifumita muki neŋŋamba oli yamalire emyaka 8 yali muwanvu
eyanjiwa ng'akyadde waffe yali muwanvu. Ono gwe baŋŋaana tasalawo yali muwanvu. Naye waliyo naawe olwanya entalo. Nyingi. Walina ne yakyala ewaka nga muwanvu ng'ate muddugavu si mweru. Okay, tugende mu maaso. Kati nangamba kirowoozeeko saakifaako era nnyo nga kagamba kasita nnyingizaamu ekyobumpi nga nva ku mulamwa naye mba era Musumba James nga bampita nnyo kati kiki ekiriwo muli mutuuseewo ne sidda mu nnaku nga nenno naye wamunsibako. Olwo sidda mu nnaku taddanga mukusisinkana. Olwansisinkana kye yakola omwami oyo buli lunaku ng'alina okundaba. Ekyo era tekyamuyamba nnyo nnyo. Ng'alina akajja nako. Ng'alina okundaba buli lunaku. Ajja akwataganya. Lwennyuka tulina ne twesanga n'alyoka akuba obusimu sinaamugambako mu bunnafuuse mukazi we oli luddawa nga totuuka. Yamusanga ku siteera awo. Nze natuuse dda wano yo ogwo omulimu gwammwe baba tammeka ninga. Olwo ye akola mulimu ki? Simanyi. Ayi kewe bali bamuta mangu. Sidda munaku. Golo okola mulimu ki? Nze naliwo. Sidda munaku mbuuza golo okola mulimu ki? Saalina. Kakyoko oyombera ono wammwe babatasaawa nagendanga ne mbulira enjiri nemala obbulira enjiri ya Yesu teriko budde. Yesu agamba ekisaka kikiweddewo genda n'olinda nga njagala kati mulaba ate yagamba ng'ava 3 za kiro nga kikuluma nze ndi mu kibuga mulinzeeko mulabe. Olwo kikuluma mu kapasite ki? Kikuluma olw'okuba ono mukyala wo mukwano go kiki? Nga kinuma ndowooza njagala aŋŋambe nti nakkiriza kati bwe namusanga nga njagala byaba ŋŋamba naye ng'era taŋŋamba kati nayagala nga mulabe nga namanyi nti ye mukwano gwange kati banaga nti njala obeere mukwano gwange njala kwasambaga naye nga musuubira mugamba nti kale nakkiriza nga ze suubirayo nno. Aha, musisinkana. Tusisinkana kati lumu oba twali tugenze mu overnight yawa tutudde mu taxi nangamba naye nga tolina kyoŋŋamba nga ndaba tobiriiko. Ne mugamba nagamba nja kugamba. Olwo tutambudde ebbanga ki? Manyi nammwe mukisussa. Myezi oba ng'ena. Mukisussa nnyo ate nammwe. Emyezi 4 ogamba otya nti okyalowooza ku kintu. Waaba tali serious ki? Bannange bakyala abali eyo mutulowooze-ngako babbulaaza emyezi 4 mingi. Ate jjukira nalina kakkulu ku bapasita nga buli ajja okunkwana pasita amala nandekawo. Kaakati nga kugamba ebyokusalawo sigamba aŋŋamba wayi. Zandibadde wiiki 2 zimala. N'olaba omuntu nti yes or no. Wiiki 2. Wiiki 2 ebyaddala. Anti olaba abantu kati bagenda kunvuma abo naye wiiki 2 zimala. Wiiki 2 nedda oba tomanyi kyoyagala. Naddala ffe abakyala nsobola okugamba ye naye nga nakyamuse. Ng'okyamuse bukyamuse. Kati oba olina okwetegereza naddala ekintu ekirimu ebyokufumbirwa kubanga ogenda kubeerayo mpaka kufa. Teri kuvaayo. Teri kuvaayo mbw ate nasooka kuwerowooza sabiki kati ne tutambula ne omwami ono yamwetegereza n'ebyobuweereza kubanga nayisaganya ofuna omusajja muyaaye mu bya Kristo. Nangamba Mukama njagala ompa omusajja ali ku musingi nze gwe nalokokeraku ogw'edda gwe mmanyi abantu abasinga ali ku Yesu tali mu Yesu. Ne mwetegereza embeera ze ez'omwoyo ne ntegeera nti ziri fine. Ali ku Yesu n'ali mu Yesu byawukanirawo. Biba bya njawulo.
ali ku Yesu afaanana ali ku Yesu amubeera bweru kiringa onogamba ndi ku nnyumba naye siri mu nnyumba aba abyogerako byogezi tabiriimu soko kinyonyi ekyo mwami Samike nsobola kinyonnyola omuntu ali ku Yesu tayiganyizibwa lwa Yesu bw'asanga okuyiganyizibwa kwa Kristo amuleka naye ono ali mu Yesu abonaabona akubwa avumwa ku lwa Kristo oyo ali mu Yesu era agenda mu ggulu ali mu Yesu yakola ebya Yesu ali mu Yesu yakola ebya Yesu yagumiikiriza Yesu naye bano abali ku ngulu ku ye empewo ebafuwa bagwa be baba abayaaye boogera bwogezi be baba bamwegaana kale kati ebbanga we lyayitawo era musumba James n'akomawo kati naye oli kuki nze ku byaki namba sidda munaku muweeyo kyansi era nga naye nga mumpi nga koko sikalekaayo naye tunyumya bingi naye kati we yaŋŋamba kyenva naye lumu ne ŋŋamba naye kati kaŋŋende nsaba ebya serious nga bulijjo sisaba be babasaba bo bebe Mukama siddamu nze nga mu mutima ŋŋamba mbisazaamu nga nze mbikola ki so abatawaanyizanga bwereere kati ne ŋŋamba Mukama we nagenda musalange ne mugamba Mukama nze gy'oli ku lw'obufumbo nga sinnagenda musumba James yaŋŋamba nti Mukama yaŋŋamba agenda kuwa second chance naye weekuyitako olowooza sidda mu nnaku si yeye ng'ekisala nnyo kiwulira nnyo ate nga byonna babyogera naye bwe baleetamu sidda mu nnaku ng'emboozi efa tenyuma naye kati kolo nenga neka leero kansabeko ebya ddala nengenda mu maaso ga Mukama ne mugamba Mukama sidda mu nnaku waba ye mwami wange mpa omutima ogumwagala naye simwagala sijja kulimba ondaba abantu abasinga tugenda mu maaso ga Mukama omulimba naye ng'aba akumanyi namugamba ekyamazima simwagala kubanga mumpi ate alina olugezigezi mukambwe saaga asajja bakambwe baŋŋamba ebyo bitambulira wamu bumpi n'olugezigezi naye ŋŋamba Mukama waaba yeye mpa ekisa ekitandika omwagala kati leeta nentandika okuba nga nfunamu bwe mba simulabye tannankubirako olawulira nga tebigenda bulungi nisinga naye era nga sikkiriza nnyo nzenna sinnaggwerayo kati nendoota essaawa naloota essaawa nga bagiggyeeyo ate nze ngikwata ngizzaayo nenteekako soloteepu ku kisenge naye ng'era egenda kukola ki egenda kugwa musumba nanyinyonyola nti Mukama gamba essaawa ekoze eki eweddeyo etuuse naye gwe ozigizzaayo wa ku kisenge nagamba naye kati nentegekayo olunaku nenfumba nenyaniriza pasita Sidda munaku nenyaniriza n'abo abakwano bange abasumba Maria ne musumba James bamulabe baye tebamulabako nga bamuwulira buki buwulizi okutegeka olunaku najja ne bamulaba ne boogera goba we yagenda baŋŋamba oyo omusajja yajja okusobola olugezigezi lwe nkuba olugezigezi lwo simanyi kati neŋŋamba waliwo kagenda okugwa oba abasajja abasinga mu kyaki nga muyaaye bw'omugamba njagala tugende wa pasita wange oli kye namugambanga bwe namugambanga tugende tulabe pasita nga ye buzaabuza olwabeera ne puroguramu ki nyingi naye nowe namugamba nakkiriza namugamba sinagamba pasita kati wakkiriza nenzija nenjogera ne pasita wange nga pasita ninayo omugenyi ayagala kujja kukola ki kulaba
kati mwami Sida munaku ne tumwaniriza yali azze kuyimba kati bwe yayimba pasita yali agenda kubuulira kati musumba mwami Sida munaku bw'amala okuyimba weppa omusumba kyava agamba jjukira musumba tamanyi bagenyi ki bazze kyava agamba omusajja ono ali smart senga ninawo muwala wange atuuse okufumbirwa mbadde mumuwa netwetunulako ne bali bannange basatu netuseka ng'ate ye mugenyi yennyini tamanyi nti ye mugenyi olwamala musumba nga tutula meeting nga twogera ng'amubuuza byamubuuzizza nga yenno nga kimu akiddamu nze namuleese agwette siti ayita musumba n'atugamba tugende ku Masaayi. Awo badde wenninda awo jjukira kayite kannanvaamu bulungi akatoma kacyandimu kalimu mwekali ogamba kale senga tutuukayo ne gugaana ng'eyo essala gye nsinga okuba nayo senga tutuuka ku Musaayi ne bigamba muwonye bino byanyumya ne biba nga kati mu kiseera ekyo ako tekakuliimu wano nawe ogambira obumpi nga tebanagamba genda mu Musaayi tekyakuliimu oba wali mugumu ti omusajja yawona nali nzikiriza nti Katonda akola ki awonye kubanga n'oyo omukyala gye namusanga namugamba naye mwami oli nga alina byaŋŋamba gamba naye tolooza si mulwadde kuba jjukira namulabira wuwe n'aŋŋamba Aida gwe tokkiriza nti Katonda akola kati naye nanyongeramu okukkiriza okwe naye ate munne inaŋŋamba nga twambuka gwe tokkiriza nebyamusumba Faith omusajja wuyo agamba yalwala siriimu yazaalibwa naye wajja okufumbira omusajja bantu balimba obujulizi abalokole otuuke yakusiiga siriimu wejjusa ate nange nendaba wammaati neŋŋamba awo nentandika ofunamu kaddawuti awo nemukyawamu naye nga tamanyi nti namukoze eki wamukyaye tutuuka omutwale wa pasita ate nga nkimanyi pasita kyagenda okuzzaako Musaayi senga okimanyi senga oyita tesiti musumba jabaga mugende ku Musaayi ngera ogamba Mukama kati awo ku Musaayi wemukwatidde era nga nze wemulindidde nga nze saagala nteeke mu bujulizi bwe kiyoli omuwala yayaŋŋaana oyagala mutuuke ku Musaayi akiveemu bulungi mukyawe bulungi nga Yusufu yali agenda okulekayo Mariyamu mu kyama kati nga nange kyendiko tutuuka namugamba nakimusuulako na busozi bwali ku makya ne mugamba oliwa jangu tugende wali mu Kisenyi ku Musaayi omanye omuntu najja okukula nomugamba tugende ate njagala mu Kisenyi aleme kwetegeka ajja omumira obudagala baŋŋamba balina mbu bye bamira olumu ne bibula bituufu kati teyagaana bwe baatuuka oba baatubuuza ono womusanga ayina oba nze nayogera bannanga abasawo mulimba bannanga abasawo tebabuuza ebintu ebyo bakanga abamu nno babuuza bamaze okugubajjako mulinze results si kirungi lwaki kibawo ekityo anti kati ssebo ekisooka batubuuza basooka ne babuuza mwe muli kapo kuba tugenda babiri omu agenda yekka ne kati ffe nga kapo nti ye tugenda mu bufumbo mubeera mwenna nti nedda tetubangako ffenna twagala bufumbo butukuvu tuli balokole nti ne bagamba kati naye singa tubakebera omusanga omu ku mmwe nga alina oba nga talina naye oyo mukyala wange yagamba ono mulekera wano bwatu byayogera naye olaba yagamba ono tukiteera wano ono mulekera wano kakati n'owulira otya nze namanya kuba nali nekebeza dda emyaka gyali 15 emabega nga nze bankeberakebera dda nga nawona
era bane mu bantu bonna abalokole mu nsi yonna ngamba ensi yonna nze ndi mulokole natuukawo nga nkimanyi tebusobola kudda kubanga nfunye ono tugenda ku musaayi Katonda yamponya emyaka gyonna era ndi mulamu nze namugamba kimu tewali mulwadde naye tuzze kukebeza nze ndi mulamu saamuddamu mbu ate oli muleka namugamba ffenna tuli balamu basooka kubuuza ni gwe oba ye basooka kubuuza gwe basooka kubuuza ye kuba abakyala babasaasira nnyo balowooza ffe balwadde balowooza abasajja be balwadde era yagamba gwe basooka n'agamba nti ono mulekera wano nendaba omutima nga mukama wange gwe kagonjagala Yesu. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.